Kampala is crazy. Kale No life ends here. Obugagga bwa Ivan Ssemwanga nabiki ebigenda maaso okuva luyabireka emyaka 8 emabega byenkuletedde Zari ne mikwano gya Ssemwanga bakyalidde amalalo genkusaba nasokola kinge oliriza oyina byogenda okubanga oyiga mugaggwe okolera abaana bo ebyaddala emboozi yono omukulu ebitenitini ebiriwo byenkuletedde byogenda okubanga oyigamu amayumba agali koleka amasomero ate kossa business apartments ezenjawulo ate eziri mu bitundu Muyenga Buziga Bunga ate kossa ne mu bitundu ate ebyeno mu bitundu by'Nakawa byonna ogenda kubanga omanya bituuse kuki ekiriwo biki byaleka obulamu yabutambuza ngate ebitenitini ebimujjukirwako okutuusa nti essaawa eno oluvannyuma lw'emyaka 8 banywanyi be beesitudde olunaku lwabadde lweggulo ne bagenda maaso okulaba nga bamujjukira kitalo nnyo nnyini ddala ono nkugambye ebyaddala yaleka maaka enene nnyo mu kusaasaanya ensimbi mu ggwanga erya Uganda. Kalutandike bati video tumaze okusootinga buli biru yonna zino kati buli pocket change ogusigaddewo nga mubulaba si bungi nnyo naye ng'era $1,000,000 kamu $1,000,000 nga kamu olamujja kwogera mwetinge nga wemba balaba buli lunaku ne mulina okukkiriza bobusajja sente buzirina temuntu wakyakola muwe bali okujja omuntu mu kyalo nabo bayingire ekibuga bazifune sente tekweka era wano Uganda nsi nnungi tujagala nnyo ine emirembe tubula tujja tuliramu ku sente za tuzirya tuzikomyawo tuzinvesting siza amabanja Zari the boss lady hakuntana ya Ivan Ssemwanga waliwo byolina okubanga omanya webanga ojjukira kuwono omukulu Ivan Ssemwanga ne Zari kakati bano balina abaana basatu era nga bano abaana kuliko Pinto Ssemwanga nga ye mukulu era nga yasikira ebyobugagga ebisinga ebya kitaawe George Ssemwanga ate kossa ne Dido Ssemwanga be baana basatu bano badeetinga okuva mu mwaka gwa 2001 mpaka mu mwaka gwa 2013 bwe ba divorcinga kati kigambibwa omusajja mukulu yafiira ku myaka 40 kitegeeza nti bamuzaala 1977 ate kossa nafa mu 2017 gy'emyaka nga 8 ejjakakuba emabega kitalo nnyonyi ddala Zari wamu n'emikwano gya Ssemwanga abaali ab'okumwanja ennyo bwe bati olunaku lw'ejjo beesitudde ne bagenda ku ntaana y'omukulu ono ne basobola okuba nga baasabidde ate kossa n'okukola ate kyebayita okumujjukira mu mbeera ey'enjawulo musajja mukulu yafa mu Mei wa 2017 era olunaku olwo Zari agamba nti lwali lunaku lwa maziga akusaidye Ssemwanga yawasa abakazi 7 Come 23rd December Luchigang Party. Mujenga 23 ku party yaffe y'omwaka yaba Luchigang egenda kuba ku clubs Silk Liquid waliye Bugorobi buli omuntu yenna abadde asabiddwa awulira nga ayagala okukyakala yali kyakadde n'afuna zino ezisigaddewo ze mugenda okugabira abantu bagenda okujja tujja gabagabako okwo of course era otugabira family zaffe zo ziri bulungi katugabira ku bantu abalala mpola mpola kyogamba abantu bajje mu bungi abantu bo bajje think this twala kabando karuko naye omanyi oluusi okukkiriza si kyangu bwe abantu balina okukkiriza bo sente obusajja buzirina era buzirya ezo buzirya nemwe mukikola mutya bannaaye kigwa leero kino kikola nnyo ano okusikiriza abavubuka abato kwegomba ate bave mu kuwalana Zari the boss lady ogatteko n'abaana be ogatteko n'emikwano gy'omugenzi Ivan Ssemwanga bagenze kubijja Ivan Ssemwanga gye yaziikibwa. Ivan Ssemwanga yali musajja omugagga afugge era bayina akabinja kaabwe ke baayitanga akalwekiganga era nga yakakulyanga akigambwa nti amayumba emunyonyo amayumba ebbunga buziga akossa mu bitundu by'emutungo gonna
galinayo ebyobugagga byalina at least omwezi mu mwaka gwa 2017 byali bimuwa emiliyoni 770 million ensimbi eza Uganda. Yali musajja mugagga nnyo. Ebyo nno bya bugagga byalina ate wano ate kosa ne South Africa. Kakati ebya South Africa nno byali bisukamu akasente ako kaali kanjimu. Essaawa no tuyinza okugamba nti kayinza oba kaasuka dda ne mu kawumbi buli mwezi. Ezo z'ensimbi ge magoba gokka ge yalinga afuna era kyamufula omusajja omugagga nnyo. Buli lwatuukanga December okuva lwe yafa ekyo tekiddangamu kubaawo abagagga mu bitundu ebyenjawulo beegattanga naddala okusinga ab'e South Africa nga yabawoomedde omutwe. Musajja mukulu oyo eyafa kigambibwa nti yafa heart failure. Musajja mukulu wali ku ddwaliro bayita Steve Biko Academy Hospital mu Pretoria wali mu ggwanga erya South Africa era bw'atyo tasobola kubanga asimatuka. Musajja mukulu ono yagenda maaso n'akola ebintu ebyenjawulo okuviira ddala mu myaka eyo nga ejja-20 gitandika okutuuka oboolyawo we yafiira nga ebyaddala Mark mu kusaasanya ensimbi yali azitiddewo. Ajjukirwa nnyo okuba nti yali musajja mugabi, nti yali musajja eyali asinga okuba nti oboolyawo mu kigambo ky'okuyiwa ensimbi naddala bano abantu abakazibwako eri abasajja. Tuli eno mu kyalo n'ab'e Kampala n'ennaku gye tutera lojjeka asanga somye okujjajanga ekyajinga n'agijjako n'agisuula eri nga takwebuuziza nako n'ateekako eyiye. Bali eno batumba bakirako abazimbi akutuma ekintu ky'otawuliranga nako. Kati nzijyo waliwo yampadde omutwalo ng'endewe mulezeteekaawe naye njinoonya ku maduuka gonna n'embula. Bali eno balina abaana balina amanya gatide nyukuta ala aterere osanga omwana nga yerolozirwa ensi z'omanyi nga Tanzania, ensi Ghana, ensi Nigeria ate kosa ensi nga DRC. Ezo nno yalinayo abasawo be era omuntu ekisinga kyaggukanga naye nga si yandijjusa direct mbunga akuba akasimu oba nga akubira abakulu abo ate olumu nasinkana nebabako emirimu gye bagusa egy'abantu. Embeera y'omu ku basajja abaasooka e South Africa na Uganda ne bakuba ssente empitirivu mu kalero ako era bw'atyo yajjukira nnyombo n'okukwatako banne n'asooka kuba yabatwalanga basobola banoga omusimbi omutokomuka okusiga ebiso. Musajja mukulu oyo kigamba awomuye yajja abagagga igu naye nga era yakozesa amagezi mangi nnyo okusobola okulaba ng'ate enzimba n'ebintu yazimba zi yunivasite amanyiko nga biri kigambibwa igu ayinayo n'amasomero ezo nno ziri South Africa. Kendezaamu omugwira n'ali mu nsi engwira bw'ati n'asooka akola ebintu ebijja ebisobola okubeerawo ebbanga lyonna okufa kwe okwaleka kusannyalaza bingi nnyo obaolyawo naddala mu bantu ate nga bulijjo bwe mbanzi jja n'otuukira mu kitiibwa ng'omunene ebyobukulu ekibuuzo kyange abavubuka buli kaseera kyebadde baagala okubuuza Rich Gang yo eryetya kwangeze notuyitiramu leero olina okuba nga olinayo ka biliyoni ku akawunti. Rich Gang kampuni y'abasajja bagagga oba tokusobola kuba na biliyoni emu ku akawunti ya Uganda tokulifaya kuba mu Rich Gang. Eyo pati ebadde nga wesawusi buli mwaka erusazeewo tugitandike ne Uganda buli mwaka ebenga weri. So buli mwaka December ejja kubanga nga tulina okuba ne bafaanizi baffe okubasanyusaamu. Kati omanyize bakyali banga bavubuka bali yonna mwennyini kyobalaba every journalist afaayo nnyo okulaba nga ajja naye amagye ago okutandika omuvubuka nga naye ali ewaka nga naye agala abiri amagye naye abeeko boss yayiza kikola ati anga aliyo yeeyiya bweyiya. Okweyiya bantu kuba kukola nnyo okusobola okuba kikyoli naye nga kyemba kaligi nga teri muntu alina kuluzinga hope buli ssaawa yonna oba ojja kutereera. naye tewali kyasinga kunyinza nalaba platinum luni agamba naye platinum yatuta omukazi platinum yatuta omukazi naye gwe twagala tukifuna eri gwe because buli omu oyogerako Zayo olina okwogera ku Ivan oyogera ku Ivan olina okwogera ku Zayo naye ate kati newabe platinum n'akingiramu awo clarification bategeere amazima kubanga oba kazannyo oba byaddala abantu neewuunya nnyo. Zayi tumaze emyaka nga bye tuli ffenna naye buli muntu abadde n'abasajja bangi naye neewuunya kimaliriza kidda ku Ivan nange sikitegeera okitegeera yalina ssente ezimumala okwebezaawo ba talina buzibu mukazi yeesobola.
kati ate bino bibagamba muno abasama bo bakola banyenyambwa akasasseyo nze nakabuza abantu nga bananga bampa version zaabwe entuufu ebyo bituufu oba waliwo abalala bannayuganda babikola simanyi bintu ze byange byenkola mu ngugulinga ekonze nkola genuine sijja kwogera ku bantu byesitamanyi biriyo kubabe mugenda ne muwalana tofuna kintu kikozesa mukima magezi nti omwane mu inboxing muŋŋambe Ivan ekintu ekyo kikola otya omuntu ayinza okwebuuza nti banne namwe mwaliko mu bwavu obwavu bwo twabulinamu naye obwegomba ne kati mbwegomba omusinga kati twazaalibwa mu bwavu era bazeeyi balina kati tukoleza njogera tetwazisangawo naye nga zaaliwo nga tukola okumujjukira okumukyalirako katungulu mbeera nkusezeko bannange kikirize kigaane Zari tasobola kwerabira Ivan Ssemwanga Don Ivan era bato Zari yes today awamu n'abaana be n'emikwano gya Ivan ne bagenda Kayunga Ivan Ssemwanga gye yaziikibwa naye sinzo okunsesa ate mulowooza ente tetutte Zari emisinde. Don't run! Murife! Don't run! Hey! Murife, don't